It is now 75 days since the lockdown started on the 18th of March. President Yoweri Museveni mu kwogerako eri eggwanga okw'omulundi ogw'e16 kulwanyisa coronavirus agambye nti abuzi baalwo tetuyinza kumala gabegobako okutuusa nga tumaze okufuna entambula y'eggaali y'omukka, emmeeri n'entambula endala etali ya loole. Singa eby'oggaali omukka bitereera n'eby'emmeeri ey'omu nnyanja wano, tugenda kusiibula ab'emmotoka. Naye kati tubeetaaga. Wano agambidde nti okuva gavumenti bwe yasalawo okuzzaayo abavuzi ba loole bonna abasangibwamu ekirwadde kya COVID-19 ku nsalo ya Uganda, welutuukidde olwaleero ng'abavuzi 422 be bakaddizibwa mu mawanga okuli Kenya, Tanzania, Burundi, South Sudan n'amalala. We have also detected on the borders a total of 422 non-Ugandans, mainly drivers of trucks, that we have sent back to their respective countries. Out of the total 457 Ugandans that have proved positive, kyokka agamba nti gavumenti yeerekedde okufiirwa akawumbi kamu mu obukadde 600 eziva mu byobulambuzi buli mwaka, ssaako akawumbi kamu mu obukadde 3 eziweerezebwa bannayuganda abali ebweru w'eggwanga. Uganda will lose $1.6 billion per annum from the loss of tourism. We are also likely to lose quite a bit of the $1.3 billion from the remittances of the Ugandans working abroad.